gye buvuddeko twakulaga emboozi y'omuwala ow'emyaka 2 Tracy Naluggwa eyawangula akalulu k'obwa ssentebe bw'e Nangabo mu Kasangati Town Council mu disitulikiti y'e Wakiso. Wabula waliwo abatuuze abaavaayo ne beekubira enduulu nga bawakanya obuwanguzi bwa Naluggwa era omukulembeze w'eggwanga n'asindika minisita wa gavumenti ez'ebitundu Balamu Barugahara okusobola okuzeekenneenya. Bw'atyo yayita olukiiko olw'awamu e Nangabo mwe yawuliriza okwemulugunya kw'ebyalo eby'enjawulo ebyalimu emivuyo ku nsonga z'okulonda bassentebe b'ebyalo byabwe. Oluvannyuma lw'okuwulira ensonga zonna zaakwasibwa akakiiko k'ebyokulonda okuzirondoola era nga bannamateeka b'akakiiko nga bamaze okwekenneenya ensonga balagira okulonda okwaliwo ku kyalo Nangabo kusazibwemu era okulonda kuddibwemu. Kyokka ye Naluggwa teyakkaanya na kakiiko ka byakulonda kwe kusalawo okuddukira mu kkooti esazeemu okusalawo kuno. Omusango guno gutandise okuwulirwa mu kkooti enkulu ku Trade Tower mu Kampala. Ezimu ku nsonga Naluggwa zaawaddeyo agamba ekyamuvunaanya kwe kuwangula okulonda kuno ku myaka 2 ye kyagamba nti tekirina we kimenyera tteeka lyonna. Seba complaininga tino basawangula kalulu nedda akalulu na bakalonda ne bannangiriranga wina naye ekiri obubasanya they are just complaining tino nkyali mwana muto omwana omuto tasobola kuleadinga village yeta above 18. Ono era agamba ye teyayitibwa kwebuuzibwako ku kakiiko ka byakulonda nga tebannaba kuwa nsala yaabwe. Ne isi we yafulumya ekipapula ensobi gyakola teyasooka kumpita kuwuliriza sayidi yange n'etwala sayidi y'abale abaawaaba without listening to my side. Ono abadde awerekeddwako abawagizi be nabo bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda kalina kyekubiira. N'obukiiko bwe twalonda bwe bukiiko bwennyini obwalonda LC2 twagala Electoral Commission ejje tunnyonnyole nti oba n'abantu be twalonda ku LC2 bagenda kubasazaamu. Twagala Electoral Commission ejje tunnyonnyole twamenya tteeka ki era bo bayita mu tteeka ki otujjayo kubanga twalondebwa abantu ne tukakasibwa akakiiko k'ebyokulonda. Tukivumirira Electoral Commission okubanga eri kuyisa buyisi ebbaluwa n'okutunula emitimbagano gy'amawulire olwaleero ekyalo mwe kiri mu mawulire enkya tekiriimu. Awe twabatuukira baatugamba nti ensonga yaabwe baasinzira ku ba whistleblowers. Whistleblowering ekitongole kye tulowooza nti kirina abakugu abasobola okunoonyereza n'okujja ku ground. Saba kkooti eyimirize okuddibwamu bw'akalulu Electoral Commission kye yayisa mu lupapula olunaku lwetaateekawo. So nsaba kkooti eyimirize okuddamu akalulu nsobole okubeera gazetted ndayire n'okulayira nsobole osavinga abantu bange nga we nali nkitegese mu ntandikwa. Omusango guno nga gugenda mu maaso akakiiko k'ebyokulonda tekakiikiriddwa wadde nga bagamba ebbaluwa ebayita baali baagitwalayo. Bwe tutuukiridde omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda ategeezezza nga bw'agenda okusooka okwebuuza ku bannamateeka baabwe olwo alyoke afune eky'okutuddamu ku nsonga zino. Omusango guno gwongezeddwayo okutuusa ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno ennaku z'omwezi 28 omwezi guno. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.